Mu alipoota y'Edward Akolosa abawalizi b'ebitabo bya gavumenti omwaka oguwedde ogwa 2025 gy'ayanjulidde Sipiika wa Paalamenti Anita Among bakizuula nga minisitule n'ebitongole bya gavumenti bawanika emiwendo ku bintu ebyagulwa ne basukka. While there is encouraging progress in the digitization of public procurement through the EGP or the electronic government procurement system, some entities continue to conduct procurements outside this system. The system in itself also faces a number of operational challenges such as system access limitations, data duplication, and reporting constraints. Obufuwe omwaka olwo essira litadde ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuggya abantu mu bwavu ya Parish Development Model gy'agambye nti ezuuliddwamu ebirumira bingi beeyagala gavumenti esseeko essira bikyuke. Mu bino kuliko SACCO z'empewo ezaafuna ssente za PDM nga teziriiyo, bammemba abazze bafuna ssente za PDM emirundi egisukka mu gumu, abaafuna ssente ate ensimbi zino ne bazissa mu bintu ebyawukana n'ebyo bye baali basaba okukola so nga abalala tebalina kye balagawo. Cases of ineligible projects implemented, and that some of the projects were non-existent, although funded. There were also diversions of funds and cases of duplicate recipients noted among households. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.